Eno y'ensalo ya Uganda ne Kenya emalabba mu kiseera kino okusala okuva ku ludda olwa Uganda okuyingira Kenya osooka kukeberebwa ekirwadde kya Ebola oba obubonero bwakyo. Kino kiddiridde okubalukawo kw'ekirwadde kino mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga wetwogerera kati abantu abasukka mu 135 eyaabwe yavuunikiddwa ate nga na wano mu Uganda omuntu omu yakakasiddwa nti afudde ekirwadde kino nga n'abalala 127 bali mu karantiini beekebejjebwa. Arthur Odere amyuka gavana ow'Ebusia ku ludda lw'e Kenya atubuulidde lwaki essira balitadde nnyo ku batambuze. To ensure that we are alert and that we protect Kenyans, Busia people, and everybody else that happens to be around from the risk of the Ebola virus. Ono agamba nti bagenda kujja ku buli mutambuze ebimukwatako kibanguyiza okumuzuula singa wabaawo ekizuuliddwa. We have a screening unit here. They screen people for the symptoms of Ebola when they come in. We have staff that man this unit 24 hours. One of the things we ask here is their history of travel, of those travelers who come. What is their history of travel, so that we know where they've come from and what contact they might have made wherever they've come from. Era bakwatagana ne gavumenti ya kuno okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino. Yes, of course, we are working with the authorities in Uganda, sharing a lot of information, especially on what is happening in Uganda. They also gather their statistics on cases. Essira lisinze kuteekebwa ku nsalo y'e Malaba ne Busia awasinga okuyita abantu abava mu Uganda okuyingira Kenya. Kati waliwo okutya nti abakozesa obukubo obutamanyiddwa mu mateeka okuyingira eggwanga erya Kenya ate bandiviirako obuzibu. So if the government is not aware, they should know that there are very many funny routes that people are using to cross. Martin Yegesa omutuuze mu kitundu kino agamba nti wadde nga Kenya efuddeyo okuteekawo ebyetaagisa byonna okulwanyisa ekirwadde kino, yo Uganda tennaba kuteeka mu maanyi ku nsalo zino. Wano siraba nkola yonna eraga nti tulina Ebola, abantu bayifuluma be bayingira, tewali kunaaba mu ngalo, tewali ku sanitizinga, tewali kupima temperature, ate nga ku saidi ye Kenya bo bali kikola. Kitinawo okulaba kw'ekintu kyonna. Kati tusaba Minister of Health abiteeke wano bikolwa abantu balabireyo, kubanga kati omuntu olina okulaga ekyokukola. Kati abantu bayitayo obuyiisi, tetumanyi kiki ekigenda mu maaso. Mu kiseera kino eggwanga liri ku bwerinde obw'ekirwadde ky'Ebola nga kino kyekyaviiriddeko n'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okuyimiriza ebikujjuko ebyokulamaga ennamugongo ku kiggwa ky'abajulizi.